Ng'ebikolwa by'okutwalira amateeka mu ngalo byeyongera buli lukya e Mukono, poliisi esitukiddemu okubirwanyisa era ng'etandise okukwata abantu bonna ababyenyigiramu. Poliisi eyodde 14 e Katosi mu Kyaggwe oluvannyuma lw'okutta abasajja babiri okuli George Ssebunya ne Wabulo nga bateebereza okubba piki. Kino kiwaliriza poliisi okukwata Michael Kayiwa, John Okecho, Florence Nalukwago, Paul Mugulusi ne Godfrey Sadi n'abalala nga balanga okutwalira amateeka mu ngalo ne batta abantu ekimenya amateeka g'eggwanga. Adumira poliisi y'e Mukono Alfred Bagambachi agamba nti bagezezzaako okusomesa abantu kabi akali mu kutwalira amateeka mu ngalo waliwo balaze nti tebayiga kati nabo kwe kutandika okubakwata. Tukubiriza abantu nti bareme kutwalira amateeka mu ngalo kubanga waliwo ebiragiro ebiriwo semateeka byetuwa our constitution. Kyokka abantu abayoleddwa bagamba nti poliisi ebasibako matugambuzi kubaliisango kubanga basangiddwa mayumba gaabwe nga beebase ne babakwata. Sirikali basamba oluggi ne bankwata kali ndi ku poliisi mbonaabona. Genda otuuke ne batugamba tetwatta muntu twatta muntu wa bodaboda kino kyetutamanyiiko wadde wadde n'amagulu. Ebyo byonna byatuukawo nze nga nkeera lunategera kubasaala. Bano kati bakumira mu kaduukulu ka poliisi e Mukono ng'okunoonyeza okugenda mu maaso n'oluvannyuma bakusimbibwa mu kkooti babitebye.